twebaza erinnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwana katonda omunene olunaku olwaleero lunaku lwakumeka lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 9 omwezi tuli mu gwakuna twakagutambuzaako ennaku 9 zokka nga Easter enaatera okusembera yaku Sunday eno babuuzaako tugenda girira waka ddala tetugenda beera mu makanisa tetugenda kusinza kale no good girl Doreen Tricia ate nga wamwera expensive girl Doreen Tricia nze nga mbabuuzaako n'olwaleero kyengenda okwogerako kisinziira era nga tugenda kutambulira ku ndagaano oba ekikolimu mu luzungu kitwandiise curses and covenant. Leero ngenda kusinga nnyo kutambulira ku ndagaano ezikolebwa abazadde baffe ezikolebwa abantu betubeera nabo. Yes, awo ngenda okutambulira muganda wange bwe njogera ku covenant oba njogedde ku ndagaano kitegeeza ki? Kye kintu ky'ojja n'ovaayo ne weeyama n'ogamba nze nja kukola kino obulamu bwange bwonna oba nze n'ab'ennyumba yange nga bwe tugenda mu maaso ga Mukama ne tugamba nze Mukama n'ab'ennyumba yange ne ssente zange n'ebintu byange n'abaana bange tugenda kuweerezanga obulamu bwaffe bwonna. N'abantu b'omu nsi bwe batyo bwe bagenda ne beeyama okuva eri sitaani nti nze n'ebyange byonna tuli kuweereza. Awo mubeera muyingidde mu kye bayita endagaano oba covenant. Curse, bwe njogera ku curse ky'ekikolimu. Ekikolimu kijja kitya? Ayinza okuba maamawo, mugandawo, sengaawo, mukwano gwo nga yakukolimira oba n'ayogera ekintu ne kituukirira eri obulamu bwo. Kiki tuteekeddwa okukola bwe tuba nga twagala okubeera obulungi mu nsi eno? Ogenda genda mu maaso ga Mukama, ogenda kukola spiritual mapping gwe nga ggwe osobole okwerwanako okulaba ng'oyimirira ove mu kikolimo ove mu ndagaano z'ekika ezijja zigoberera regime ku regime. Teweerabira olulimi lutonzi era Mukama yatuwa obuyinza ku nnimi zaffe. Kaakati omuzadde wo ye Katonda w'oku nsi bw'avaayo n'akukolimira oba n'avaayo n'akwogerera ekintu oyinza okitwala ng'ekyokulagajjalira oba ekitalina mugaso naye ate ne kigoberera obulamu bwo bwonna. Njagala tubeere bagezigezi, njagala tubeere abantu abali alert, amaaso gaffe gabeere nga maggule ngamba amaaso ag'omwoyo tusobole okulaba nga tuwangula. Ogenda kuddayo olunaku olwaleero ogenda kusaba Katonda omugambe akubikkulire endagaano ki z'obadde otambuliramu ezo ezikulemesezza obulamu bwo okugenda mu maaso. Buli kyokolako buli kigere kyogezaako teekayo ne wabaawo ekikikugira ne wabaawo ekikisika nga kizza emabega. Buli mukisa gwogezaako okuyimuka nga guvuddeyo ne wabaawo agolokoka. Those are curses. Those are covenants. Ebintu ebimu bye tutambuliramu twevumya ensi twevumya sitaani naye ng'ate munnange baabikola nga tetumanyi tubitambuliramu olw'obutamanya. Lwaleero njagala weezuule kolako spiritual mapping gwe nga ggwe ng'abasumba bwe batakyaliwo. Tetugenda gamba nti tugenda noonya abasumba batusabire nedda. Leero kiri ku ffe kiri ku nze kiri ku ggwe. Ogenda genda mu maaso ga Mukama osooke weenenye olw'endagaano ze bwe bwakola olw'obutamanya. Then bw'omala weesabire. Subira olunaku olw'enkya okujja njogere ku ndagaano ze twekolera ffe nga ffe n'obumwa bwaffe. Muganda wange endagaano kintu kibi nnyo kizza emabega kisiba emikisa gyaffe ate kitulemesa okumuvinga okweyongerayo. Kyekimu ne curses. Abazadde tukozese bulungi olulimi lwaffe, abaana tukozese bulungi olulimi lwaffe eri abantu be tusinkana be tutambula nabo mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda bonna. I love you. Thanks for watching. Good girl Doreen Tricia. Subscribe my YouTube channel. Ate gyagazisa abalala kino kijja tuyamba okutambula nga tugenda mu maaso. I love you. You're my family. Remember what I always say. Family is not all about blood, but family is all about love. Shalom, shalom, shalom.